emyaka bwe giremwanga okukubuulirira gwe gibuulirire, kubanga kyekyobugagga ekikira ensimbi, lwansonga nti tewaliyo mufu asinga mulamu bugagga. Abaganda bagamba nti obulamu bwe bugagga, ate ng'obulamu butegeeza buwangaazi, obuwangaazi butegeeza myaka, kitegeeza tewaliyo kya bugagga kisinga myaka. Tojaajamyanga ekyobugagga abagagga kye balinnyira ennyonyi bagende bakifuna emitala w'amayanja babuwe ne baddira mu ssanduuko. Tojaajamyanga ekyobugagga ekisinga ebyobugagga. Mini lugoye lulungi naye yalutungira batiini. Bw'omala okukulamu mu myaka naye waliyo omusono gwo gwe baakutungira. Ye Gomasi mukadde tanyumira mini, mini enyumira batiini. Weewaawo newankubadde figa ye yalibadde nnungi nnyo ng'era alina entumbwe ey'omuteteme esobola okulagibwa mu mini. Emyaka giyinza okukutima ne weebuuza nze nzenna. Bw'oba gwe tosobola kukyebuuza nti nze nzenna, abalabi bajja kubuuza nti gwe wenna. So kintu myaka kintu kikulu nnyo, era ekintu myaka kitambulira ku nsa, si ku trend nti amulesi yeeriko, kiteeteeyi ng'omukono ogumu guli bweru kyekiriko. Nedda, kyekiriko mu by'emyaka gyakyo. Gwe omuntu omukulu obeera wa Gomasi. Mu kyo ki kyentegeeza? Omuntu omukulu ku kyalo tutera okuba nga gwe gwe tuleetera empaabi n'emisango, kubanga gwe abeera omutabaganya lwa nsonga otukiza ku bye twali tulabye. Naye bw'obeera omuntu omukulu ng'ate abato be bakuleetera ensonga n'olippira ezisasamaza, kitegeeza obeera towadde myaka kitiibwa, era si gwe avuga emyaka. Emyaka gye gibeera gikuvuga. Omuntu omukulu tatuula ku mizigo gya kibaasi kugeya. Omuntu omukulu tatuula ku mizigo gya kibaasi kutabula. Omuntu omukulu bwe wabaawo olutalo ku mizigo gy'ekibaasi gwabeera omutabaganya. Era singa ne poliisi ejja okubuuza naye bino byonna bivuddewa, nti jjajja Zerude eyo yabireese yeyaŋŋambye kino, n'ab'obuyinza bajja kubuuza naawe ensonga etuuka nga tekyabakanga ne bweba ebaddemu omulambo, naye nga batunuulira emyaka egigukumye. Naawe eyali badde awabula bano, eyali badde atabaganya bano, ate eggwe abeera omutabuzi. Na bwe kityo mufubanga nnyo emyaka gyammwe okubeerako akapande akalungi nga baga muzeeyi wa wali, nga tebakookerako ti muzeeyi wa wali eyabba ettooke, muzeeyi wa wali omubbi. Emyaka kitiibwa, y'ensonga lwaki kaabukulu awoomya ttooke ne bw'oba tewakola ki, tewalima. Manyi nnyo endongo, kambawo ekyokulabirako ky'endongo. Waliwo omwami omu yagezaako okuyimba ekirungi teyajja, naye yajja alina emyaka 4 ng'agawezezza, ng'asibye enviiri n'ansanga ku studio ng'asibye enviiri ng'ayimba laga. Kyennava mmugamba eyo sitayiro enyuma ogikuliddemu, eyo sitayiro gy'oyimba n'ennyambala gy'oyambala enyuma ogikuliddemu, nga audience yakulaba okuva mu myaka 19 oba 20, ne bw'oliweza emyaka 80 ng'oli mulasita oba ne bw'oyimba ebiwemula, nga audience yakumanya okuva ng'okyali muto nti gwe wagikuliramu, tekirina buzibu. Naye okugirippirira ku myaka 4 kirabikamu bulala, tekinyuma. Emyaka egyo bw'obeera muyingize ng'ojja buzzi, yimba kadongo kamu, yimba bandi music, naye bino ebyalaga n'okwambala obukete tebikunyumira. Emyaka gyo ginyumira suuti, emyaka gyo ginyumira ttaayi, emyaka gyo ginyumira ekikalu, emyaka gyo ginyumira kawalaata. So muwe emyaka ekitiibwa.
kintu myaka kya bugagga nnyo abangi kyetunoonya kubanga abasinga tunoonya bulamu. Obulamu butegeeza buwangaazi, obuwangaazi butegeeza myaka. Lwaki ojaajamya emyaka? Okuggyako ng'oli mwana mweboolereze osobola okugeya muganda wo mu katale k'emibuulo nti gundi muganda waffe musezi, kuba bw'abeera omusezi naawe obeera. Obusezi buba bwawa? Obusezi bubeera bwa kika. Okuggyako ng'oli mwana mweboolereze nga n'ab'omu katale bakimanyiiko nti toli wa mmaka ogwo, osobola okugeya munno omusezi kubanga toba wa kika ekyo, kubanga obusezi tebuba bwa ssekinnoomu. Obusezi bubeera bwa lulyo. Omukazi bw'avuma abaana awaka tikiraba obusiru bw'abeewaabwe, abeera tavuma baana, abeera avuma taata waabwe.